Macho Godfrey ng'onava busiya nkwetaaga Nsereko Muhammad omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okusaba ojje kwano Yoseri Polisi SFC ISO CMY Uganda Human Rights Commission boss mukyala wangadi yankwetaaga MP ono mukyala gwe bayita Kinyamata mankwetaaga kuno MP wa Mapiriana Municipality mukulu Zake Francis Butebi nkwetaaga ne ba parliamentary nze yali mwenna mbeta ko video eno leka tugende maaso bulungi nnyo bwe malaawo lero sigenda bwa kalwozo ngenda bwa kigula luji nenga sinagenda ku kigula luji wadde akalwozo kansoke mpiseewo akalango kano kali kamu kokka then tulyoke tugende maaso alina olupapula ne kalamu njagala olira akalango kano then tugende maaso mwenna abasuubira abagala okutambula omukisa guno nganze mbaleetera no diiru naye basomera agezaako n'obuuza n'olaba ki ekigenda maaso okusinziira ku information gye mba nkuwadde kana akalango kaleero kagamba bwe kati the third annual gender based violence etandika ennaku z'omwezi 29 etandika ennaku z'omwezi 29 November 2024 mpaka nga ennaku z'omwezi 1 December 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality nayo gwe gomulamwa yenna ayagala okuwandiisa n'okubuuza ebigenda maaso osobola essaawa zino oba gye bujjako okuba nti ogenda kuba obuuza endagiro gye ngenda okuwa omusomo guno oba semina eno egenda kubeera mu kibuga Toronto airport egenda kubeera mu kibuga Toronto ekya Canada ku ndagiriro eno wansi ku ndagiriro wammanga ejja kubeera Toronto Airport Marriott Hotel 9001 oba 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ebya byonna ebisingawo ojja kuba ku simu eno eya buyonjo eri kasalaba M6 47290340 ojja kuba osobola okubanga webuuza ku kigenda maaso ku musomo guno oba ku semina eno egenda okubeerayo omwaka ogujja mu gwanga erya Canada njaji postinga nga nvudde ku live kuno then tusobola okubanga mufuna chance eyo egenda mu semina oba mu mbeera bwetu bwetambula kale namba gibasomedde njaji postinga ne ku posti zange nga nvudde ku video eyo tulyoke tugende ku video eyandeese olwaleero kale mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumira kano ak'ekigula lugi okwetoola ensi yonna kansubeti muli bulungi leero sibawadde kalowoozo katugende ku kigula lugi lwa kyaleero ku makya ga leero mpositinzeeyo akantu ku mikutu gyange egy'enjawulo akabadde mu luzungu ngenda kasimbako nnyo essira nkabanyonnyole naye ng'ate nyongeddeko n'ekigula lugi kino olwaleero kale mu kigula lugi kyaleero kino njagala kutumirako mwenna abakinyumirwa okwetoola ensi yonna bannayuganda era gye muli abasharinga information eri abantu basobola ogifuna ngenda jijja mu lugero olugamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa lwaki ngamba teweevuma nsi nga tonnafa abantu bangi mu nsi yonna okwetoola mu nsi balina ebizibu bingi nnyo ate nga tebifaanagana kubanga buli omu yatondebwa bubwe era yazaalibwa bubwe ate buli muntu asinkana ebizibu mu ngeri ye era n'asobola okubivunduka oba ne bibumwegga ekigo kale bwe ngamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa njagala kutegeeza essaawa yonna mu kwevuma ensi nga naawe ositusa okola wandifuna omukisa Katonda naggumulako omukisa noba nga osobola okuyimuka okuva mu mbeera gy'olimu kyovula kugambye teweevumanga nsi nga tonnaba kufa olw'ensonga nti essaawa yonna obudde bwonna Katonda eyakutonda asobola okukyusa embeera yo noba nga akujja mu abo bobadde olowooza nti wasebengerera mu ndowooza yo mu mbeera ze ez'obuntu ne mu bikolwa ebya bulijjo Katonda n'akukyusa teweevumanga nsi nga tonnafa lwaki njogera ebigambo ebyo tusimbudde bwe tuti gwe munnanga ali eyo njagala kuwagaabuwa gweoyinza okulowooza nti ensi nga bwogirawo eri si bweri buli muntu alina omukisa gwe ku nsi ate yazaalibwa nagwo naye wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga ate wabeerawo ebizibu wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga wabeerawo obuzibu nkikunnyonnyola kitegeere ebiseera ebisinga ewaba omukisa ate wabeerawo ebizibu ate era ebiseera ebisinga nti ebizibu ate era wabeerawo ebikisa lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakyekkaanyanga mu bufunze kankikunnyonnyole abantu bangi mu nsi muno
buli muntu azaalibwa era abeera n'omukisa naye omukisa guno ebiseera ebisinga omuntu agukozesa bubi naye kanga gumuyiseeko ne wabeerawo oyo afuna omukisa n'agukozesa bulungi nnyo era n'aguggusa gye gulina okulaga ne wabeerawo oyo ye ng'ate buli kaseera aba n'ebizibu naye ate bw'amala ebizibu ebyo n'abifunamu omukisa kyekugambye nti wabeera omukisa wabeerawo ebizibu ate wabeera ebizibu wabeerawo omukisa wakuba nti ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi tebeetegereza nsonga zino ziggusa njala kuwaako ebyokulabirako omuntu ayinza okuba nga alina omukisa afunye ensimbi zino n'azikozesa mu ngeri eyinza omuleetera okumuviirako obulabe ne tubaga nti omusajja afuna ensimbi bayagula emmotoka naye ate emmotoka ye emwettidde ti omusajja afuna ensimbi naye abadde tava mu bakyala abadde tava mu bbaala so ekyo kiyinza okuliidinga ku mbeera embi ate nekuviirako okufa okitegedde ne baga omusajja wo bambi abadde n'ebizibu era bukyanga abeera alina ebizibu bingi nnyo naye ate mubizibu bingi ate munnange yafuniddemu omukisa mu kufuna omukisa guno kitegeeza ki nti oyinza okuba nga osize mu bizibu bingi nnyo mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga nti kulina ebintu bingi mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga twefumiitiriza nnyo tulowooza nnyo tumanya nnyo we tulina okukoma singa tuba tuvudde mu mbeera eyo ate tupulaninga nnyo era kyova olaba nti ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'ali mu mbeera eteyagaza naye ng'ate awangadde okusinga oyo omuntu ali mu mbeera eyeyagaza kati ebintu bino bibiri byanjawulo niyo birabanga ebifaanagana ng'ate biri ku muntu wa bulijjo kati bwe kugamba nti ewali omukisa wabeerawo ebizibu newali ebizibu wabeerawo omukisa kitwale nti gwe kyofunye kozesa omukono gwa Katonda n'okutegera kwa bakuwadde otere omanye ekizibu wekiri era okinogere eddagala oba omukisa gwo oguzanye bulungi guleme kuviira mu bizibu ate biyinza okukuleetera okufiirwa obulamu abantu bangi mu bulamu bakula baagala ensimbi bazifuna ensimbi zibafuukira akasimbi ne zibaviirako okufa abantu bangi baagala obugagga munnange omuntu bangi baagala obugagga era obugagga n'abufuna naye ogera okulya nti omugagga munnange yafudde ekintu kibwedde kyamusinga obugagga bwamusse abantu bangi baagala emikwano egya buli kika naye ogenda okulya nti ate abamuliddemu olukwe abamuviddeko okufa gyadde emikwano gye abantu bangi baagala okufuna ababeezi naddala abasajja baagala nnyo okufuna abakazi abalungi n'afuna omukazi omulungi ate omukazi omulungi namuviirako okufa n'omukazi yennyini ayinza okuba nga obulabu bwonna anoonya omusajja omulungi anamubeererawo n'okuba nga amuwa buli kimu munnanga ate n'ekyo nekinyini bwatoka mubufumbo baba bafunye omusajja oyo ate kennyini omusajja oyo kennyini namuviirako okufa wetugambira nti ewali omukisa ate ebiseera ebisinga wabeerawo ekibi newali ekibi ate wabeerawo omukisa oluza mukategedde bulungi nnyo kati ngenda bannyonnyola ka vidiyo kano kenazaddeyo ku makya kali mu luzungu ngenda kannyonnyola okuva we katandikidde mpaka we kakomye tuggale ekigula luggi tutandike vidiyo owemmemento nova ku vidiyo eno ka vidiyo kano kakano nakataddeyo ka musajja muyindi profesa ebigo byeyogedde njala bibanyonnyola mu Luganda mutegere nga nzigalawo ekigula luggi kyaleero kaako kankate mukawulire bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and a little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then akugambye olugero lw'abanyumiza lwaliwo mu Michigan ekyo kibuga oba kitundu kimu kiri mu America. Waliwo akanyonyi kali mu bbanga nga kazanya nga kenyumiriza mu mbeera eriwo naye ekiseera kyatuuka obunyogovu ne bujja. Akanyonyi kano kalina okulondawo okugenda mu maserengeta ewatali bunyogovu oba okugenda mu kitundu kyonna ekirala ekyensi eyo ewatali bunyogovu naye kola okuba nti kalaba nti waliwo obunyogovu obwo ne kasalo kagira keyagalirako awo naye obudde bwatuuka omuzira ne gugwa. Omuzira guno bwe gwagwa wulira ebyaddako. a cow was passing that way. It's an American cow. Cow. A cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy
inside the dung. A cat was going by. Akugambye nti akanyonyi kano mu kweyagalira mu bbanga omuzira gwajja ne gukakuba ne ka freezinga oba ne kakwata ice ne kagwa wansi. Kati waayitawo wakawokagwa wakali kagudde waayitawo ente eno yali mmerika bulungi nga bwakyogedde. Kati ente ne yali eyitawo mwana wattu yali etusiza ekiseera ekyokweyamba. Mu kweyamba teyamanya nti wansi waliwo akanyonyi akagudde waka freezinze. Yo yeeyamba mu kusala ebyayi yabisala ku kanyonyi kali aka freezinze. Kati olwokuba nti ente bweba maze okweyamba obusa bwayo buba bwokya. Kati ente eno bwe yasala obusa bwayo bweyawusula ku kanyonyi kano nga ka freezinze. Ka akanyonyi kali munda muli nga kali mu busa kali kawulira ssanyu olw'ensonga nti kali kafunye ebbugumu eryali likaguddeko era ne keeyagalira muli munda ne katandika okufuna ebbugumu ayisi n'akagwako. Awo tugenda okutandikira wulira bulungi. Inside the dung. A cat was going by. It heard this bird tweaking. It opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, kansoke mpozingimu akugambye nti ente bwe mala okusala ebyayi n'ebisala kanyonyi ako ne kafuna ebbugumu nga bakasuddeko ebyayi lokali mbyayi mule kafuna ebbugumu za ayisi n'atandika okukagwako ne kafuna emirembe. Kati kali awo ne wayitawo kannamundagi ketuyita kakapa. Kati kakapa kagenda okuwuliranga mu busa buli mulimu akantu akeenyeenya. Kati kapa netandika okukola ki? Netandika okutakula obusa buli okola ki ekiri munda. Kati kapa bwe yajjako obusa buno yagenda okuzuula nti obusa buno bulimu akanyonyi era ekyaddirira kapa neekwata akanyonyi kano neekalya. Oli olugero gye lulaga kapa neekwata akanyonyi kano ng'ekajja mu busa ng'ekajjeeko obusa buli neemala neekakwata neekalya. Wano we tugenda tufundikire tugende ku vidiyo eddako. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye nti kannamundagi kano bwe kamala okujja obusa kanyonyi kano kalya akanyonyi kano. N'akugamba nti nakino kibeera mu mbeera z'abantu eza bulijjo nti si buli akujjako oba si buli akuyamba mu kizibu oba akujjako obusako ge wali wisa akanyonyi kali nga kamaze okufuna ebbugumu akanyonyi ne kalya kapa nerya akanyonyi olw'okuba nti emujje egimu ekajjeeko obusa. Kati nagga nti si buli akuyamba oba akujjako obusa mu kizibu mwoli aba azze kuyamba aba alina ekigendererwa. N'afundira nga nti bw'obanga olina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike kubanga gy'okoma okulasa n'ennyo nti nina ebizibu abalina ebigendererwa bye bakutuukako ne bakola kye baagala. Kyavudde agamba nti obanga olina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike gy'okoma okwasama abalabe gye basoma okukola ki okukusemberera. Ke kabadde ka vidiyo kano kankadde mu lutwe mu luzungu amanyi oluzungu then njite tugende ku vidiyo mukankadde mu bulungi nnyo bulira bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and a little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then a cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend.
And above all, and above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye si buli akusuulira obusa nti aba mulabewo, si buli akuvuma akuwalana akusojja oba akuteekako embeera nti abeera mulabewo. Ebiseera emu ayinza okuba nga akola ki? Akutaasa. Ate si buli akutaasa nti akuggyako obusa aba akwagala. Ate yayinza okuba nga ye mulabewo naabe kati si buli muntu akuvuma akujerega akuloga biki nti akola ki? Mulabewo. Nedda ayinza okuba alina samuya wakwagalira. Kale ekituvuddewo ekigulalo gikiwedde, kati tutandise video entuufu eyandeese kavudde kwanjula kati katandise. Tutandise tutya kantandikire then tulyoke tuyingire ekitabo kiri ekitabo ekirimu amawulire. Ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 Kansulenti muli bulungi bannabanda Uganda abampuliriza era abanjolekeza amatu gammwe n'amaaso ku buli wonna wooli. Tutandise bwe tuti. Buno bakanjala bugende mwenna abaagala enkyukakyuka mu Uganda. Lwoya lwa munyindo olwekula wekka. Ffenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka tubufune bulungi nnyo. Era nga n'omukulembeze wange kansubire nti ompuliriza bulungi nnyo olwaleero. So Mr. President, nange kenyi naawe mwenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka njala mubuulira bulungi nnyo. Teriyo munnabyabufuzi alina yafeesi era nga asasulwa omusaala buli mwezi ng'afuna allowance, afuna medical insurance, afuna buli kimu ekyetaagisa, alina n'emmotoka, alina n'abakuumi eyagala nti asobola okuba nti yeetaba mu kuggyako gavumenti gy'aweererezaamu. Ekyo kizibu nnyo nkiddamu. Teri mukulembeze munnabyabufuzi alina office ng'era afuna omusaala buli mwezi, afuna allowance buli wiiki, afuna medical allowance, afuna travel allowance, era afuna buli kyalina okufuna mu gavumenti eriko nga yemusasula, n'omusuubira nti ono agenda kujja akumeekuma abantu bagezeeko okubakumamu omuliro bajjeko oba beetabe mu kwekalakaasa bajjeko gavumenti eriko kubanga ye ate gyafunamu omugaati era gyawuliramu emirembe. Kati njagala basaba mwenna abawuliriza abakulembeze bano betwogerako bannabyabufuzi bonna mu Uganda nga saawudde muto musuubira nti agenda kweta mu kwekalakaasa oba okuma abantu okuma mmulira abantu bajje beekalakaase bajjeko gavumenti kubanga naye omugaati gwe gujja kuba gugenze. N'olw'ensonga eyo teri muntu yenna munnabyabufuzi asobola baliidinga oba bakulemberamu ng'ali mu gavumenti afunamu ssente. Abakulemberemu mwekalakaase mujjeko gavumenti olw'ensonga aba akola ne gavumenti ng'afuna omusaala tasobola kujja kola bintu ebyo kwetaba mu kujjako gavumenti olw'ensonga kibeera kizibu nnyo okutegeeza abantu ng'ate ye kennyini aba yeekuulidde akabazzi ku ggulu. Abo bannabyabufuzi be tulina. Abantu abasobola okujjako gavumenti ye muntu atakola mu gavumenti ng'atali mu gavumenti, ye muntu alumiddwa enjala nga talina kyakkola, ye muntu atwaliddwako ebigamba ng'amataka, ensimbi, ebintu ebikalu attiddwako abantu be, n'abantu abagwa mu ttuluba eryo nga batulugunyiziddwa okuwambibwa na buli kimu. Naye bano abakeera ne balya ne babwegera ne babeera mu ofiisi ezo, tomusuubira nti agenda kujja agambe nti bannange tugende twekalakaase. Yensonga lwaki essaawa zino omukulembeze waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga bannayuganda okusinga bannabyabufuzi kubanga bo bannampawengwa. Kibuyaga bw'afuuwa nazzeeri nga badde eno ebiseera ebisinga tebaagala nnyo bibasumba olw'ensonga nti bo bennyini baba bakimanyi nti baba bajja kwekulira kabazze kugulu ate n'omugaati guggweko. So mu struggle eno twetaaga nnyo abantu ba bulijjo okusinga bannabyabufuzi be tulowooza nti balina kye bagenda okukola. Buno bakanjala busindikira mwenna ba MP ab'enkyukakyuka bakansala bakyama ne C5 mwenna baba twabategeera kati nti temusobola kwekyusa wadde okkunga omulema n'omu okwekalakaasa olw'ensonga yafeesi ze mwagala mu mujja ekyokulya. Yensonga lwaki temusobola dde okkunga omulema okujja okulwanyisa byoseriti baabulwa bwe bakobusooka. Kati vidiyo eno tegenda kuba nnyangu, njala tugiwulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala nja tutwala okwemulugunya kwange eri bannankyukakyuka mwenna nga mukozesa platform zammwe okusharinga n'okukomentinga ku diversion zigenda mu maaso. Mukimanyi nti omukulembeze waffe yawambibwa nga ennaku z'omwezi 5
omwezi guno gwennyini ku kisaawe Entebbe n'abuzibwawo n'atwalibwa mu makaage. Ku lunaku lw'amendonula lwe twalina okuba nti tuteeka message okugisindika n'okubanja abantu baffe, ekitebe kya National Platform kyazingibwako, abantu bakubibwa emiggo, abalala bawambibwa nakati batannafuluma, omwali n'abakulembeze baakwatibwa. Era lunaku lwajjo wabaddeyo okusaba ku kitebe kya National Platform bannannyini bantu abawambibwa abatamanyikiddwako mayitire abataleetebwanga mu kkooti wadde okulabikako ewantu wonna be tusuubira nti baafa ne baziikibwa. Bazze ne bakaaba amaziga agajjulujjulu nga bali mu bulumi, abaana baabwe tebasoma tebalya era tebasuubira nti balina essuubi okulaba ku bantu abo. Omukyala akulira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, omukyala Wangadya, yavuddeyo n'ayogera nga simanyi kyenyinza mugamba, naye yavuddeyo n'ayogera nga abalaata ng'alinga omuntu ataatuukako mu P1B ebiga byeyogedde. Naye njala bagamba baleme bateeka mu diversion enteeketeeke okutujja ku mawulire ag'okuwambibwa n'okutta abantu n'okubanja obuwagizi bwaffe. Wano ekiwoziwozi ekya mukyala w'omugenzi oba namwandu w'omugenzi Muzaata ne bbaawe, eyo pure diversion. Temusharinga, temukomentinga. Nabagamba kasitola ba mawulire nga gagenze ku Bukedde, gagenze ku NBS, gagenze ku NTV, gagenze ku buli platform yonna gy'omanyi nti yabanyampi, nga ba panelisti, ba blogger, ba YouTubers bonna bawadde ssente okutambuza ekiwoziwozi, nga ne yabadde mu buzibu kennyini yefudde commentator manya nti yo diversion. Era gwe omuntu omukulu wali wano nekusanga ng'oli ku page olaba ebintu ebibeeramu akiramu, simanyi bamukutte n'omukazi, nja kukubuulirwa abwereere nga nina gisimufungize nga tesigenda kukusasula. Balekerawo bajja ku mboozi ezikulaakulanya eggwanga batwala ku mboozi ez'ekisibo. Emboozi ya Akramu ne mukazi we n'omukyala bwe eyo yabadde pure diversion, emboozi ensetting one sigenda girwako. Mukimanyi bulungi nnyo mutandikwa ebizibu byonna byago ntubabulira nti omukyalo ono n'omwami babateeka ne bagamba Museveni alina omuzannyo ogwo ogwa chess mu diversion abamubalira. Era abantu bangi nnyo bali mu sequence mu muzannyo ogwo bamugamba kati gwekola kino gwekola kiri gwekola kino gwekola kiri, kati ogwo omuzannyo bagubazanyire mu gugwa muli mutawaana busiba bamukwadde mbwenzi. That is no sense. Tewali eyo pure diversion one. Njala soka bwako just ebintu biri mu diversion mbitegere. Kisoka omwami ono musajja mufumba magikeddwa. Ekyokubiri bwawulira sitole engeri gye yasinkanyemu omuwala ne bateesa bulungi nnyo endesaganya yabadde emitwalo egi 5 eyavudde emitwalo 5 negenda mu bukadde 2 era gwe nga tobuuka maaso tuwaliwo diversion tu. Waliwo abantu bameka mu Uganda abatambula n'ejjambya mu mmotoka era bannamawulire bategedde batya nti gundi bamukwatidde ejinja ali jinja akola ali kino na kino sibaye bamukwatidde mu kazigo kajini nga bannamawulire bagendayo yekenyi najja na omuntu omufumbo nojja mu kamera to explain something which you know that is going to break your marriage. Nawe noteka yengala limwe simanyi abamawulire. No, please mutubalemu ku magezi eyo diversion. Tewali kyabadde wali bali mukubuzaabuza amawulire eyo pure diversion. Musajja mufumbo mukazi wa manyikiddwa naye amanyikiddwa babateekawo kuzannya mizannyo gino kubuzaabuza abantu nakubuzaabuza amawulire eyo diversion. Temudda mutunyumiza kasasiro wammwe. Ekyo kimaliriza. Parliament nayo kennyini yafuuse ekintu ekyokuzannyiramu. Njagala mu buli olunaku Parliament yali yetudde ne discussinga ku torture ezigenda maaso mu Uganda, kidnaps ezigenda maaso mu Uganda. Nabagamba nti bandanka bali mu Parliament basinga obungi bonna babikolobero. Abalala bakwatanga abakazi ku byalo, babbi ba amataka, batemu, abalala badduka bali mu Parliament kyomo kyovula nti Parliament yafuuka dancing hall. Buli muntu akolyamu muze gwayagala. Kati njala soka babuuza. Mwenna mubaddeko ku social media. Eyo gendayo njagadde soka boa kubawulira bintu bino mbateeketeeke my program ni sinyangu yakola mbateeketeeke muliko manye wendaga. Statement ezakoleddwa omubaka wa Mityana municipality zake Francis Butebi sizaabwe sagwa n'akamu okusinga ku kikolo ky'okkwata n'otulugunya omuntu n'omusiba buloka ku busajja bwe n'omusiba buloka ku mabeere n'ojjamu omuntu enjala ne mukuba abantu ennyondo ne musiba abantu without trials n'obuzaawo abantu n'okola kidnaps. Kati
tesobola kunga statement zake yakoze zisinga kidnaps, torture, ezine disappearance ziri mu bangu gwanga, ne mudda mu parliament abasajja bakulu ne mutandika okukola diversion nga mwagala mabulire gakole ki n'amawulire gatandika okuseekinga attention kati sigenda ngenda kujjawo mu kaseera katononyo kasooka tugivuwa wano. Omukyano bwati bayogedde nga babuuza kubanga bamugambye nti wagamba nti munoonyereza abantu 18 tubega ababuze tebaliyo n'ogamba baleete endagamuntu oba passport n'okulaba nti bano bannayuganda bali babaddeko mu Uganda. Ulira omukyalo bwe yazzeemu olyoka kakase. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago-saago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe. Muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwaffe. So okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi. Si buli akwatibwa nti aba awambiddwa. Nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli. Oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe yaleeta ewaffe. Naye kati mu kubuuliriza okwaffe twakizuula nti ebintu ebyo tebiriiyo. Kusasamaza kwegamba kati oba bannaffe bano balina kigendererwa ki sikimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss. Let me take 1 minute and school you here. Kanso kenkusomesemu katuno nyabo. Omuzungu yatukola bubi ekisookera ddala. Buli muntu ajja mu ssomero okusoma kubanga oleeta omubiri gwo nga tebasoose kusooka kutesitinga bwongo obulowooza butya. You might be holding degrees and diplomas in the section where you are, but you are in the wrong office. Ate nga tukozesa mutwego. Bw'oba ogamba nti ebintu by'okuwamba mu Uganda tebirimu era tubimanyi nti baba politicians babikozesanga ekyekwaso n'okuwaba abantu okumanyi. Kansooka nkubulye mu mateeka agafuga ensi yonna nga ne mu Uganda mwegali mawandiike maama. Tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda mwe muwandiikibwa amateeka ago. Era amateeka galaga nti omuntu bw'aba azzizza omusango asamoningibwa oba omuntu oyo poliisi emunoonya n'emukwata n'emuteeka mu custody yaayo okumala essaawa 8 n'emuteeka essaawa 8 bwe balina obujulizi n'omutwala mu kkooti. Bate balina bujulizi balina omuta. Naye madamu janasooka tekkuzaamu wano kati waliwo etteeka erisoma nti omuntu yenna aba akwatiddwa we mumukwatidde ng'atuuse ku poliisi naye batannatuuka ku poliisi waliwo akawaayiro akagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okuweebwa essimu ategeeze abantu be mumukutte era mumututte mu kifo gundi. Maama ndi mu constitution nkunnyonnyola amateeka nga bagalina okutambula amatuufu mu constitution ya Uganda mwebiri nti okukwata Munnayuganda yenna olumukwata bwoti olumutuusa ku poliisi alina eddembe okusaba essimu okutegeeza famire ye oba abooluganda lwe nti nkwatiddwa ndi ku poliisi bwete. Okitegedde? Era poliisi emuggulako omusango n'enoonya obujulizi mu ssaawa 8 n'emutwala mu kkooti. Kkooti n'etunda musango guno era kkooti n'emusalira nti agende ku limanda ajja kudda ng'awoze. Era bwe mutegeeza famire emulondoola mu kkooti. Era njagala otegeere mu mateeka geegamu n'omuntu oyo mu ssemateeka wa Uganda waddembe gavumenti omuwala oyo muwolereza oba yofuna looyo amuwolereza. Kati maama mu Uganda bwe bakwata omuntu nga ku poliisi taliyo ng'emmotoka emuwambe ya gavumenti oba poliisi yemukutte oba amagye ne gamukwata n'atalabikako mu ssaawa 8 famire neegenda neekola ripooti ku poliisi nti waliwo omuntu waffe amiisinga ne bagenda ku CMI ne bagenda ku ESO ne bagenda ku CID ne bagenda ku bitebe bya poliisi byonna ng'omuntu taliyo. Omuntu oyo alangirirwa ng'omuntu eyawambiddwa era n'abula. Ekyo kikutegeezebwa era mu ssemateeka mwekiri
ebintu ebyo byonna tubikoze nga tulanga abantu baffe abaabula n'amanya twagakuwadde endagamuntu bazikuwadde passport bazikuwadde kati gobogamba nti mu Uganda okuwambibwa tekuli bannabyabufuzi bakikola maama oyina endeezaalo oyina abaana gavumenti eyo okukyuka kubanga kukyusa jjiiko mu kikopo kya caayi bweti ejjiiko esobola okukyusa bweti nga gwe banoonya n'abaana bo nga nabo babawambye onoogamba nti ate okuwamba mu Uganda kwazzeemu ng'ate nze kati bakwata wange era kati ntegedde okuwamba gye kuli kubanga luli mbadde ndimu yafeesi nga sibiraba naye kati okuwamba kwazzeemu mu Uganda bawamba abantu ng'olwo bamaze kukwatawo neeno nga gw'oli mu yafeesi otudde omanyi nti okuwamba tekuliyo naye nga amateeka ogamanyi kyokka ng'otudde mu ofiisi erunirwa eddembe ly'abantu naye n'oyogera ng'ebigambo by'oyogera tebikwatagana olw'okuba nti Museveni yakugamba oyogere bw'otyo munnange weegendereza ebigambo by'oyogera tugenze maaso vidiyo yakwata mpola mpola era n'ogenda mu maaso n'ogamba nti teri kutulugunyizibwa mu Uganda tekuliyo era tebatulugunya bantu ono muganda ffe Ashraf twali mu kampeni ya 2021 n'akubwa essasi nga bava e Masaka oyagala tugamba nti noono bamusaze omuntu ne bamulongoosa ali mu stepo mundu alinga olugoye lwebatunze ne zipu ku mutwe kati alina zipu ku mutwe madamu Wangadya video twazitadde ku social media wazirabye ogamba teri tocha teri kidnap ulira labo mutwe gugo basatte musatte gugo Bro. Yeah, I hope you get well, man. Kati mama, ono Ashraf Kasiribwa agenda mu International Criminal Court nawo bujulizi. Osobola okuva n'okola reporting ewakanya kye kyamutuusibwako era otudde mu office nga tewali kidnap, tewali torture. Ontakyalina bulamu. Tugenze maaso aga video tugenda gikwata mpola zino zonna video ngenda kuzanyako eddakiika emwemu eno mesi njagala egende Wangadya then tulyoke tulabe ebikiiba biboogera kuno kwonna kutulugunyizibwa. This is a result of torture. I lost a tooth. You can see how inflamed my cheek is. Just for our viewers, this is when you lost your tooth? Yes. Okay. Continue. This So is what is this? here. Continue. This is my manhood. You can see how it has shrunk. I even lost my manhood. It can never function again. Omusajja akulaze bamutuusaako bamugyamu amannyo bamukuba embirizi n'akali enkoko ne bakanyiga takyasobola kuba saluti kuyimiriza mmotoka yonna kebere Volkswagen kebere Toyota kebere Kamunye takyasobola kuyimiriza mmotoka yonna. Tugenze mu maaso. Madamu Wangadya video nakugambye obereko.
Oyafa soda. Never mitala soda oyafa. Tuzanya kontonotono budde tulina butono nnyo. Ebifaananyi bino bye twakulaga Sabbiiti ewedde nga Meeya w'e Kamwenge Geoffrey Byamukama apooca n'ebiwundu ku ndiri byayanaamiriza bangi. Byamukama eyali amaze omwezi ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero agamba nti byamutuusibwako poliisi ng'emutulugunyiza mu kkomera e Nalufeenya. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero, ekitongole ki Human Rights Watch kinenyezza abakulu mu poliisi abalemereddwa okukoma ku basajja baabwe abagufudde omuze okutulugunya abantu. Ng'ayogerako naffe ku lukomo lw'essimu okusinziira mu kibuga Washington DC, akwanaganya emirimu gy'ekitongole kino Maria Barnett agamba nti abakulu mu poliisi balina okukwata ensonga eno n'amaanyi. Tukyagenda mu maaso. Kugaana kutulagirira wali olw'okutya kwalimu wabula oluvannyuma atubuulidde wabadde yeekukumye n'atutegeeza nga bw'atakyasiiba waka oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa baakakasa nti bakuuma ddembe ne batuuka n'okumumenya omukono ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Olunaku lwali lwa 6 saa 11 obusajja ne bujja ne bankwata ne bantwala ku matutuma naye ng'ebibuuzo bye bambuuza twagala kumanya Bobi Wine azzaako ki Pulaani B eriki ne batandika okunkuba. Agamba oluvannyuma lw'ekiro kiramba ng'atulugunyizibwa yasuulibwa ku kifo ekimu abazira kisawe baamujja ne bamutwala mu ddwaliro nga tategeera. Ne bansuula ku Banda stage ebyaddirira saabimanya ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro eddene Emityana. Bwe tuvudde wano tuzze ku kyalo Kitinkokola abamu ku baayo abatayagadde kubaatuukiriza mannya nabo balojja obukambwe bw'abakwata mmundu. Buli omu yali waka nze mbandi awo ekiro kwolwo olunaku lwennyini nga bannonye eri bankubanga baŋŋamba muzzaako ki ng'abaana balasa enduulu abatuliraanye wano walalalalala ababbi babano naye munaakuba enduulu order from above. Ati mukwerwanako. Order from above, ojudde order from above, Madamu Wangadya. Tugenda maaso. Video tulina Ntoko Kamala. The life of Musisi Godfrey Galabuzi, a former soldier and also a resident of Namugongo, will never be the same ever since the torture which was inflicted on him by police flying squad at Nalufenya prison last year. Galabuzi is one of the people who were arrested, suspected to have been behind the brutal murder of the late AIGP Andrew Felix Kawesi, only to be let free after some time with no case opened against him. But the 4 months Galabuzi spent in Nalufenya were terrible. I lost my manhood. So, but I refused. And then that evening of May, I think May 2nd, Kaihura himself came and he said you should confess on 3 things. That the Minister of State, the Minister of Security approached you, that you are going to assassinate Kawesi. Oh, you got for him the killer. Oh, you saw the killer. He wanted 3 things from me. Video zichajja. Ora Wangadya video zichajja. Yes. Jino jalimigo oba nga bakwata ebyuma ebyoki. Soda na migo nga mulidda. Polisi yao. Nawe. Bakwatirawo. Baba kwata mwali bameka ali batano ne bannabo era balaba kuwanga wakuwa bado kwata abantu mukaaga obudde tulina butono nnyo ate nga information na nyingi. So Madam Wangadya, Uganda Human Rights Commission boss, I know right now you're working on orders with your boss Museveni to lie to the public and even to the international human rights organization. But the fact is, one day we're going to answer of all this catastrophe have happened in Uganda. There are so many unsolved mysteries in Uganda of torture, kidnaps. But for you, a grown-up woman with a family, you come out to the public and you started lying. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaagosaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa
kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwamwe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli Oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe tetugenda kulwawo Oluganda lwoyogerako kakungulu yaluleeta whatsoever biki no problem kati gwe ojja kubeera ng'oddamu ebibuuzo ebisinga obungi tayimu bweneeba ng'etuuse tuwuliziganyiza bulungi kati madam kankuzanyire n'ono omwami ono former MP omukulu Simeon Nsubuga ebigambo bye yayogera kati wantugenda kati video evudde kwanjula etandise video evudde kwanjula kati etandise mulize bigambo bya Simeon Nsubuga tebamukwatangako tebamuvunanako kubanga waakabano nga yeewerera omuntu omutta naye mugamba statement zaake gye yakoze mu statement eri treasonous statement evuluga abakazi kinyamatama zaake teyayogedde ku bakazi bonna yayogedde ku gwe nzijja wakoze ensobi bulijjo okunoonya wenkukwatira nga simanyiwa wakoze ensobi you made a mistake oyo comedy wange bwemuzannyo okujjawo information eyokuwamba abantu nolaba comrade social media bapostinga ebintu simanyi ono yanobyo simanyi bamukwatidde mulogi simanyi biki zaake statement gye yakoze esinga bino ebintu bikolero byembalaze kati kavudde kwanjira eno Simeon Nsubuga tebamukwata nga tebamuvunana nga statement eno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Simeon Nsubuga. Esebo bonalemo. Mpuna lipooti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Esebo. Nti muwumuza abaagala. Esebo. Naye nkusaba busayi muganda wange. Esebo bonalemo. Okyalina abaana bato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu n'ensonyiwa nze nkugambye ebyange tebiriko nti natumye. Esebo. Bw'oba oyagala okubeera omulamu. Esebo bonalemo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Uva ku muntu gwe bayita Simeon Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'enseeraba. Owulira? Esebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'ensi ekola ki? Zaake saagala kudda mu video zonna mwazinabye. Saagala kutwala budde tulina butono. Naye Zaake okwogera ensonga zino ayina ensonga lwaki yayogedde ebigambo ebyo. Ekisooka one kiri ku record teri MP wa NRM yali avuddeyo kwogera ku nsonga ya kuwamba abantu wadde okubatulugunya. Ekisooka omukyalo no gyakiikirira wali land grabbing abantu basiba bakabo bagoba ku mataka tavanga wadde okumira okuwa statement n'eno ku ttaka olwo kinyamatama. Naye olw'okuba Zaake yagenze n'akola statement eyatuuse okuba nti beekwata yiino kangibaddiramu katono nnyo then tuleke tusimbule kansubire nti mwenna mutuuse wano yiyo statement.
bana abali wano nti NUP enakubeera nga y'abantu okawuka bali mu Buganda kibi nnyo okulowooza bwe tutyo kubanga NUP kitegeeza National Unity Platform okwegatta kw'eggwanga lyaffe lyonna Uganda oba oli waki oba oli Munyoro oba oli Munya eyo yabadde part of the video mpanvu mukko naye mu politics gwenzize mbasomesa n'enkola ya Museveni ngenda sooka mulabe ekintu kino parliament government na buli omu nabyabufuzi ekyokuwamba n'okutulugunya abantu n'okuwamba abantu batalabikako amanya ge twasomye ku muneba naffe bali makomera kyatudde mu Museveni n'okuwamba Kyagulanyi badde balina okuleeta ekiboozi kya Akram badde balina okuleeta ekiboozi kya Zaki statement zakoze teziri treasonous wadde n'akamu ate omuntu bamugamba mentionings erinnya lyo toteekamu don't generalize generalizing abantu bateekamu kinyamatama Zaki ya mentionings eggwe ku record ze tukulinako empitirivu naye mugenda kulaba syndicate wa government n'abasajja abali mu government ne mu Mengo CBS teyogera nko kuwamba bantu kebere BBS ne mukama bwe Maigesazi ne yageze mu Northern Uganda triple na jibagambako jalole yatusedda naye buli wekituka ku wekituka ku United Platform CBS efulumya amawulire nga gakuba National Platform direct era bagafulumizaawo nga Zaake bwe yavumye n'ajolonga bakulembeze kati akabinja akali emmega kakola ne Mayiga ne katandika okusasanya information mu constituency ya Zaake nga kano kakuliddwamu simanye yeyita chairman w'Emityana muwetonze mukulu wetonda gwe bantu b'Emityana wangu nobuza tukumenti Mayiga yagala kuleeta ne mukulu olyani ono gundi era abavuganya Zaake Kimba Freeman nawe kenyini kubanga NRM kukozesa okuzanya emizanyo za NRM mboyagala kwesimba ku Zaake wavudde ne wetonda ngani Mugisha wetonze ngani wali owulidde ngo wa NRM akoze statement evunuma Kyagulanyi ni wabera abantu mu constituency ye ne bamunenya okuvuma Kyagulanyi nga ba NRM bavume Kyagulanyi njara kubuza Mugisha gwe chairman olusifu w'Emityana abasajja ba NRM bavume Kyagulanyi ba MOP ba propagandalist bonna ba bloggers wali owuliddeyo omuntu yenna nga anenya omuntu wa NRM ovuma Kyagulanyi ekyalo kiri wasula ne kimwetondera waliwo wa NRM yali yetonde Kyagulanyi negwe olwa commentary tekubanga na musajja goli wa kabano ate ngokolira NRM tukumanyi nova nogamba mbonze ab'Emityana twaswadde nnyo twetonde abantu b'Emityana bikibichi mbolombaka yalaze empisa embi mbwere ensonga lwaki twagala kukyusaamu tukifuna abakulu abalina empisa mama gwe empisa eruddawa gwe mukulu gwe nakugamba gezese emikisa gyongo budde bukyale kubanga n'Emityana gy'oli chairman wero C5 tosobola kuyimirira mu bantu nga bakuwasa buwasa nga towasa omukazi yakuwasa tolina nyumba wadde yekiyu kimu Emityana wabula okola programu za Mayiga ng'oli mu kuzanya by'obufuzi ng'olumba Zaake statement Zaake ze yakoze zisinga okuwamba abantu n'okubatta wali okozeko statement ng'erumba Museveni nti awamba abantu babatta bibino muyinza ogana musajja muwaayiriza wulira eno CBS ba district y'Emityana betondedde eggwanga n'ababaka ba palamenti abayisiddwamu amaaso olw'ebigambo omubaka wa municipal y'Emityana Francis Zaake Butebi byayogeredde e Rakai ku mukolo gw'ameefuga. Omubaka Zaake yagambye nti abamu ku babaka abava e Rakai aba NRM tebalina makulu mu palamenti mbwera basaana kuggyibwayo mu bwangu kubanga be basibya bali kudovuganya gavumenti mu buwambe bwe balimu. yakugambye nti mwabalondero mwira n'omubaka gubayita Javira akyasinze okubeera omusiro kuba talina kye yali abakoleddwa kye yali abateeseza njagala kummwe mbabe parliament musiba mu parliament 24/7 mundeetereyo olunaku lumu omusajja Javira gwe yayogeddeko ng'alina ekiteeso oba statement gye yakoze ng'ali mu parliament
either ng'avumirira kiwamba bantu, ng'avumirira ekitta bantu, ng'avumirira ekintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo kakube kweyongera kwa bbeeya sukaali oba kibiriiti oba amasannyalaze oba amazzi oba enguudo embi. Tugenze mu maaso. Yakugambye nti era mu kitundu kye kimulimu omukyalo gwe bayita Kinyamatama. Omukyalo yabeera mu parliament naye almost alinga engeri yajja okwetunda obwetunzi talina kyasobola kuteesa wadde n'ekimu. Era bino abyogera nabagambako mu demola videos nabagamba mu parliament bagifuula dancing hall. Bagifuula kyakwekwaniramu obakolera appointment ezogenda mu lodge ez'ebbeeyi basiiba. Kati ndubaleetedde kantu bavire ku ntono anti gwe Kinyamatama gwa lutinkudde. Bayogedde gwe Kinyamatama ngongu tebandayogera ku mukazi yenna mu Uganda. Bayogedde ku gwe kubanga emize gituwe nabagamba information gine kwata mu parliament. Mwekwana ne mwewujire bwogero mu parliament kati omusajja abayogedde ku muze oguli mu parliament na biki ebikolebwayo gwe nojja loga bavubi bakazi tebandavuma ku bakazi bagambye muntu wangu ogwe Kinyamatama. Kati uli chairman w'emitiana agenda okuvuganya zaako ali mu NP naye avuganya incumbent atenga mukulu mu kibiina uli byayogera mu yeetonda naye mukulu Mugisha wali owulidde wa NRM yenna avuma Kyagulanyi kabere MP kabere minister kabere bloga nga waliwo wa NRM munne amugamba nti weetondera abantu bulwacho gazaake mbu yeetonda kuki gwali okoza statement yonna ngeva yavumira bikola byokuwamba n'okutaba n'ekigoba abantu okutaka mitiyana ulira bwe yagambye tukije mitiyana Mugisha Patrick Nshimye bagambye nti ebikola ebyokutabwa abakulembeze kitiibwa bitata n'ekifaananyi ky'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Nenjala kwetunda nga gavana wa district n'Emityana ajja kwetondera ababaka abakoseddwa olw'ebigambo mubaka wa municipali y'Emityana bye yabogeddeko mu constituency zammwe ate no kyannaku ng'ate commissioner so njala kubasaasirako ffe bannamityana twetonze ebintu ebyo tubiwangalira mu nnyo Emityana waleero ebintu by'okujeregerera ebintu by'okuba nti abakulembeze tuyiswamu n'amaaso era nze wano bimu ku bintu ebyansuula nayo oli n'abeeraawo nga talina mukulembeze gwa wa kitiibwa Mityana eno yalina ekitiibwa kyayo otunga ebiseera bya ku mayanja ebiseera bya Nshimye twalina ekitiibwa kyaffe wano Mityana ate ekirala ffe mu national unity platform ezimu ku nnono zaffe era empisa respect era nzikiriza ne president principal tumuulyanko nga ayogera ebigambo ebivuma ebifaanagana bwe bityo so olumu tuvaayo ne tubyogerako ffe ng'abakulembeze naffe twesitaza mukulu golowooza tewayise walina kukoma kubanga statement zake yagikoze kuba member parliament abatalina mugaso mu ggwanga batayogera ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga n'ova ne weetonda ndowooza wandibadde weetondera bannamityana olw'okuba nti olinamu nnyumba ate nga baakuwasa period as simple as that wandibadde obeetondera okuba nti wabafera nti teri mukulembeze atalina nnyumba mu kitundu waatwalawo nga baakuwasa buwasa kyosobola kubanga bakusindika kulwanyisa zaake genda weetondere nnyoko oba kitaawo abakukuza obubi kubanga totegeera when any member of your party attacks the ruling government on ongoing torture and mistreatment of Ugandans, that means you have to defend him, not to blame him. Kubanga tewali yali yetondera Kyagulanyi ku bintu bamuvumye ebijuza Kampala yenna tebamwetonderanga kati gwe wetondera ate bali aba NRM kawo mentality automatically mukolera system kubanga gwenkumanyi n'abakozesa mayigaye mukamaawo n'ekimba Freeman n'abasajja ba NRM bonna bamanyi bonna banaako n'abakobo ndiringa nabo tukimanyi bulungi nnyo kati gwe Damosiri wale ng'ogamba weetonze bavumye Kyagulanyi bamuvuma ne mukazi n'abaana bavuma nga tetuwulirangako NRM nga yeetondera Kyagulanyi ono yayogeredde abantu babiri particularly atulawo mu parliament abamanyi g'otula Mityana eri n'enguudo zikulemye okukola nga n'oluguudo luweta mu Kinda Mityana okukkira Emityana lulimu ebituli balweka abakulembeze abaleko balweka olutuna kyosobodde kukola gw'oli awo oli mu palapase muganda wange
genda wetondere nnyoko n'ekitaba kuzo obubi okuba tolina mpisa okuba nti abakazi bakuwasa nga tolina nyumba mitiyana genda mpola gwe nakugamba ajja kufa naawe mwenkwezenge nkubuuzizza walolabye ko wa NRM afumye Robert Kyagulanyi Center mu ebbanga lyonna banne baali betondedde Kyagulanyi nti wati aba NRM bavuma Kyagulanyi olyokoddemu amagezi awo tetugenda kulwawo kati omukyalo ono bino byadde mbi mu parliament nga bagambye nti bafulumiza Zaake era tagenda kudda mu parliament incidents zabaddeyo then basoka masomo lwe tuulira to fight for Zaake and I'm seeing enough. See Zaake Katumba amala yamukubirano yali amusi omuntu baba kuyomuke n'abeera under treatment temulowooza nti yeetaaga agenda ku tweetinga mulaba balina problem batayina Parliament yakuba Zaake kati yagala omutwala mu lusiko bitwaje twalayo ne Katumba wamala Katumba amala alowooza nti no boxing abeena ali mu lwaki balowooza nti ebigambo biruma okusinga abantu be bakubira so this double standard we can't accept. Zamutegedde bulungi babaka bannupa bamu n'abaludde bavuganya bagambye speaker n'akabinja kawe mulemwe tujja ku issues oba ebintu ebizimba eggwanga okutuleetera mu bintu bye bamention ze just omuntu andi video bibufune bya parliament yonna bya ggwanga lyonna oba bya bakyala si bya bakyala era si bya bintu bya individual bayogeddeko ekimu kitegedde bulungi nnyo parliament yennyini yalumbi basajja ba SFC Zaake n'akubwa tebane nyawadde okugula omusango ku state nti yayizigiza abasajja mu mugundi mu parliament bakuba abantu bakyogera kati kano bavire ku ntono omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo nenzo manyinze bino wagembera yayogedde bwati bamuyita kinyamatama bwati bwe yayogedde kati ngenda dubavira ku ntono bwati bwe yayogedde oledembe ly'abakyala yakutobola dignity yaabwe ne reputation yaabwe okuvaayo n'ofuna omukyala oba ofumye abakyala bonna oba ofumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana naye ffe ab'erwakayi tukkiriza mu nfuga ya dimokirasiya ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutyoboola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakapuleyinzi nagambye nti ebigambo mukyala kinyamatama kansoke nkuddemu bwenti olina influence mu parliament ng'owosa ebitundu bye ebyekyama yensonga lwaki parliament yayimiriziddwa bakama bo ne bakifuula diversion ngenda kwabya ekisookera ddala wandibadde mu kusookera ddala webaza Francis Zaake okupromotinga kuba nobody knew you tewali abadde akumanyi nti you still exist mu parliament nti mwoli nobody myaka 10 bajja obadde mu parliament simu okwenda okweyongerayo teri abadde akumanyi wafunye publicity free of charge Zaake yakwogeddeko ne mwekyanga n'ofuna publicity n'ogenda teri abadde nti okyalinze badde sikyakumanyi nti jolire wandibadde owebaza ne Zaake n'omusasula ne ssente okupromotinga kubanga walabiseeko for the first time in 10 years okumanya nti gyolibwe kinyamatama okitegeera kati gwe olwokuba mulina influence mu parliament mukozesa private parties abamu ebitundu bye mu byekyama to promote your ideology n'okuba nti mufuna kimwagala mu parliament kati gwaloza ffe tukumanyi bulungi nnyo kati kandi kuviire ku ntono naye nga sinagenda eyo njala sooka kugamba deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa Mukulu Thomas Tayebwa, it is on the record that you're not supposed to be in that office, first and foremost. Wagambye Zaake atwalibwe mu kakiiko akakwatisa empisa era singa kirozibwa nti yakoze ensobi bamugobe. Mukulu, ekisookera ddala toli supposed kubeera mu office eyo giri mu bumenyi bw'amateeka. Gwe kennyini mu mateeka agafuga empisa eri abakulembeze
already you were criminal. One wabba amasanyalaze ng'oli MP, wakuba omukozi w'ekitongole ky'amasanyalaze ng'obba amasanyalaze n'omuyisamu olugaayo, kiba kitegeeza nti teri mukulembeze atagoberera amateeka na biragiro. Obujulizi tubulina nga tonnagoba zaake, nga tonnakola kintu kyonna kimanye na mu office olwombo kyamu kubanga obujulizi kwebuli. Kambu kuzanyire ndyoke mbe exposing gwe ne mukazi wo Kinyamatama kubanga gwakozesa influence y'okuba nti oli mukazi wo bade bayisizaamu amaaso n'otandika okwogera bino. Wulira ono omwami ng'ali mu kubba amasanyalaze walawo yakubira omusajja emiggo. Njemu Kebero ndebere idea. Yo deputy speaker. Nibabine za idea za watu. Haine mwana. Aboda boda rote. Haine. Aboda boda haine rote. Boda boda haine onka baba. Torina ene document. Teragan tori muna Uganda. Obuuza otya omukozi w'ekitongole kya gavumenti eky'amasanyalaze nti talina document yonna emulaga nti muna Uganda, kati kawo mentality abajjudde kubanga muli baakabano. Omuntu azze akulaze nti ayambadde engoye za umeme era alina n'ebikolo mayire gyavudde okukola n'omubuuza talina document emulaga nti muna Uganda, ng'oli muna Uganda. Tayibwa kakasa oli muna Uganda. Sebo galamira wansi. Olina ene document eraga nti oli muna Uganda. Tata muna kundisanga. Galamira wansi enda wansi. Enda olukati mu bulungi soko tekemu ebintu. Awaliwo byali n'emabega. Eyo lino kinyi. Bisumulu. Galamira. Oyo deputy speaker Tayebwa. N'alagira bamukube emboko 10. Ebyo bikyali bibyo si buseke wali. Jesimu yeyo. Olira. Galamira. Nabeera omene. Mukono yo sibala Nagamu ebisibala kubira emboko. Ono yabona Kongo yali bodyguard wako zini. Yabona Kongo. Omanye nsobi gyokoze. Tomanye nsobi gyokoze. So naye kati zakubakuba. Hori kutera hotine kiro ashumureho jini. Iyo frank. Gwe kenyini n'ojja omusajja n'omusumulamu omusipi n'omugjamu empale n'omugamba asigale mu bokisa bamukuba emboko. Gwe kwenyini n'osumula omusajja omusipi mugjamu empale asigale mu bokisa. Galamira wansi sagala bu. Kama wange onagamba nti saafu wo. Nemukuba omusajja. Nga n'obuuza bakamukuba mmeka. Kibosi. Ate bw'okyuka tetuzibara. Awulira oyo speaker. Kyuka namunayo. Eso byo jimanyi. Solidia feri. Mukama wo yani. Katika tukwambale mukolera. Wetu kutwara otitusa. Office ya mukama wo. Okay. Muwenda. Ulira mukube muwenda landaba mukube. Ulira. Meme bajane bakwa. Ulira. Choka. Muchakupa kusaiti za abantu. Ulira. Yabrayozinga. Ulira abuze bra yomeka. Ate waliyo bonus yange 2. Ulira. Seka. Waliyo bonus we 2 nezo mulale ku site. Oye speaker wa mu. Zanya site za. Ayo yatero mutaka Franco tajibare. Ulira. Metere yo tajibare. Oli wa umeme. Ulira. Mcheyo jawa dalina. Ulira. Wari. Ekizaba yotebuna gwayo. Ulira. Waliyo bire zange ngomu. Ulira waliyo bire ngezze ngomu. Kigumi. Muri babbi mutawanya abantu. Fena twagara sente naye tukora.
bali wano bakola sigadde yakuba naiba binadamu aka jambala ate muteke mukabangali omutwale niza nankala omemeze yagulukana abeere wano tadu n'ofuna moral authority ekuba omuntu zaake yayogedde bigambo n'onyiiga kati mukulu njagala public emanye kinyamatama amaanyi agajjawa luno olukalla lw'omukyalo ono lweyegadanga nalwo mu parliament ng'asookera ddala yali omugenzi speaker eyafa ono we yasooka okwegadanga naye kinyamatama guwatinkudde olutalo luno Jacob Oulanya omugenzi yakweggala yakuwujja ekiwojjolo omugenzi Jacob Oulanya yakuwujja ekiwojjolo information ojjo tugisirikedde oyo omu owokubiri ono mujasi tasubwa Kagege Nsereko Muhammad yakuwujja ekiwojjolo kiri ku likodi guwa lutinkudde bulijjo tukunoonya tokufunira nga totumanyiiwo omusajja yagenze okwogera ng'akimanyi bulungi nnyo kati weekaza ono mutasubwa lusenke lwamu ttale naye yakola ki yakuwujja ekiwojjolo oyo naye wuuyo tukyagenda mu maaso oyo naye Micho Godfrey naye yakuwujja ekiwojjolo oyo kinyamatama gwaleekaana nti bakwogeddeko kalibuli oli yakuwujja ekiwojjolo kati asembayo yono kennyini yabadde presiding parliament yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo yennyini yabadde presiding parliament era yagaye bamutwale mu kakiiko kitegedde bulungi yennyini yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo era gye wajja amaanyi nga mwazannya omuzannyo gwe mwenna aba NRM nga mumaze okupulaninga bulungi nnyo kubanga ono boyfriend wo olidde bulungi nnyo kati next time bwe mutinkuula entalo kimanye nti mu parliament tulina bambega baffe era tufuna information kuba kino nakyogera ddala parliament mwagifuula yakola ki yakukwaniramu kati mukyala gwe bwe bakwogeddeko gwalowoozezza nti information tejja kufuluma information tuba nayo era tugisirikira lwakuba nti mumu tutinkuula kati bakwogeddeko kibiiki teweegabangula gwe tuwulira ekiteeso kiwali oteseza mu parliament mu constituency yo babba ettaka batta abantu bawamba abantu toyogeranga sukaali yalinnya omunnyo gwalinnya amasannyalaze galinnya bawamba abantu tolina kiwali oyogedde naye zaako olwazze mu constitution akwogerako ngaze politician wabadde olina kusirika busirisi n'ogamba nti waayo omusajja njogeddeko ebigambo bino n'omukubirisiba naye mwagenze mu parliament kuba mwagala teekawo diversion okujja ku bantu information ey'okuwamba abantu n'okuwamba president n'abantu baffe betubanja mwe ne mugaa nti kamuteekewo ekyo muteekewo ne diversion zammwe ebyo betwabikoowa nnyabo kati wandibadde webazazzake kubanga yakuwadde promotion ensi neekutegera nti gy'oli naye next time don't involve other people in your problems Zake mentioned you as Kinyamatama, not all ladies or not all women in the parliament, and not all ladies in Uganda or women in Uganda. Ya mentioning Zegwe. Nabagamba na information ekwata ku member of parliament bonna abakwani jimwenga dangira buli kimu. Kati gobado wanti tusobola kufuna information ekwata konti mu parliament okutula yo ko n'obutateesa ko n'amaanyi golina gali mbitundu byo ya kyama ngoza tusobola kutegeera. Muchala we umuzeeko. Teri muntu asobola kuva mu banga kwogera ko bigambo nga talina information. Fe tusirika busiso n'omuntu gavujja bogera ko tubaleka kubanga in fact eyo parliament gye mulimu kamale n'okuteekaano mu Gola Moses mayi byange mbyogera parliament jimulimu muina kuteesiza mu nsonga ziri mu banna Uganda na kubaga mateeka mwagifuula ya kukolera mu bikolobero na kuyisiza mu ddiyo banna Uganda njagala mbasese eggwanga Uganda tulina obukadde obuyingira 45 bw'abantu
tulina ba parliament bali 5 plus bagenda mu 6. Eggwanga lya Buyindi lirina abantu akawumbi kamu n'obukadde obuwera balina akawumbi kamu plus. In fact bagala kuyisa China bayingire mu buwumbi bubiri. Nemmanyi abaka ba parliament India berina balinga wakati w'olukaaga awo tebayingira 7 bali mu lukaaga bakiikirira akawumbi k'abantu kamalo kigogolinga ano ku Gola Moses. All right. India ngeggwanga lina bamemba parliament 1500 mwala. Bano bakiikirira ebitundu bya India ebiwera 20. India balina akawumbi bagenda mbumbi bubiri obw'abantu. Balina baba parliament 1500 mwala. Mwe mwina milioni 45 mugenda mu lukaaga lwa bemba parliament. Chovola muri scatter, chovola muri congested, temuteesa mutwalayo mitwe na mbuto kasita mufuna allowance no musala. Kubanga muri aide libyokola tembirina. Ngogamba neighbor, why? Akasente kaze tukoze tutya. Kwepicha, nga mugenda kwepicha. Temusobola kwogera nsonga za magezi. Mwena okuva ku speaker waggulu amoddirira ekibondo kyonna mubeera mu bintu bya kwepicha na kuzanya diri mu parliament kyekyo kachemberako. Nenga parliament ya India balina lindako the population of India kanji bogerere wano. Maybe kibuka libachiteka Gola Moses. Balina akawumbi kamu mwobukadde 7. Akawumbi kamu akabantu mwobukadde 7. Akawumbi k'abantu kamanyi. Balina baba parliament 1500 mwaka. Nenga bakiikirira akawumbi kamu bukadde 7 plus. Naye mmwe ka parliament kalinga ejjiri enkoko mukiikirira mu constituency buli obulinga 5 6 7 8 muri mujudde muri mwenna mulinganga biwugulu muri mugera muri 5 plus. In fact bizendako kamalo ku parliament ya Uganda abaka abali mu kubanga mwenzo kwa musinga n'aba India lindako. Muri 5 n'omusobyo. Muri 5 awo kubanga ano tebampa bulungi wano ku Gola Moses mayo bo binoonya bayinza obutakuwa bulungi wano. Nenga muri 5 awo muno n'ennamba ezigwamu. Naye nga India zimu ku nsi ezisinga obunene mu nsi ng'ogyeko China, ogyeko Russia, China. Ensi ezisinga obunene mu nsi yonna kuliko Russia, China, India, oba n'ogattako na America n'ensi endala awo. Ne ka Uganda kalinganga ejjiri enkoko kalina ababaka 5 plus. India ennene enzibu ng'erina akawumbi kamu obukadde 7 erina ababaka 5. Chovola abasinga temwena kye mukola mulwanira bulwanizi Museveni alembe kuvaako kubanga mufuna sente. Tocha temuziraba, kidnaps temuziraba, ebigenda maaso mu ggwanga temubiraba kubanga mufuna musaala.
mufuna musaala buli omu waali waatudde ne batokyalinga abantu teryayogera bakutta abantu teryayogera tuli mu .com era twagala kukyusa bukulembeze mu nfuga ey'emirembe mukyayagala kuza Uganda mu dduka musime bakozese mundu ebyakusiye twagala no eggwanga yogati bya Museveni kennyini yagendanga apoota abantu nga bagamba nti tulwanyisa bikolwa bya kuwamba abantu kutta abantu kugoba abantu ku ttaka kusosola mawanga bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe byalwagamba nti yalwana ng'agoba gavumenti ezaaliko byakolera ddala kati enjawulo ebiruddawa naye mwe kennyini abasajja basomyeko temusobola kuvayo ku kyalenyiga musere munga nti kintu kyakola kikyamu kituuza gye tudde twali tulina okujja twava tyoyasobola kyogera Museveni yagenda okulwana Obote n'alwana Lutwa n'alwana Amini ng'atambuza emboozi egamba ekiwamba abantu kisusse okutta abantu kususse na buli kimu kasasiro kati yaliwo kati member of parliament mujjudde muli mwenna muli overloaded tekuli asobola kwogera ku nsonga za kuwamba abantu na kutta abantu mu .com era ng'eggwanga liri mu ntata ey'okuba nti buli kimu kifudde Kampala alinganga ekiyumba ky'ente eno na wiiki enkuba etonye Kampala na floodinga temunnasa muninga wadde Lukwago wadde Dorothy Bisaka temunnasa ninga adono omwami ono obusimanyiani ono simanyiani temunnayita n'omu kubabuuza lwaki ekibuga kifaananga bwe kiti twandisuubidde nti mu myaka 4 eggwanga bwe lituuse nga Kampala afunze mwandibadde mwateekawo dda proposal mu parliament mugende mukole ekibuga mu district endala mu kibuga mwenna muli awo mutambula ne mufuluma ku ssente z'omuw'omusolo ne mugenda ne mulambula ne mulya ne mubwegera ne muzaleyo n'abaana naye temusobola asobola kulowooza ku location yo y'ekibuga ekipya mukole ekibuga ekipya tulina akabuga aka kemuteekamu emivuyo ne mugaa nti muli mu parliament nabalaze eddwaliro Rwanda lyazimbye state of art hospital liri ku international level mu myezi 6 ku mwaka mugenda tandika okugenda nga mutakyagenda mbazo mugenda Rwanda nga mukozesa nsimbi za musolo muwamu amalwaliro bagazimba mu Uganda abantu bafa oba ettaka lisenguka Museveni waatiridde abantu aboogera kati bw'anaawulira nti wali abayina emmundu Museveni waatiridde abantu aboogera ku social media oba abantu abali ku ground aboogera bw'anaawulira nti eri abayina emmundu walabange nti bali 557 ku miliyoni 44 India erina akawumbi kamu obukadde 7 balina ababaka ba parliament 55 kyokka nga Uganda teyenkana na kibuga Bangalu oba Bangalore oba katugambe kati bakiyita Kanattaka kuba Kanattaka nene yenkana Uganda just kibuga kimu bwe kiti kyenkana Uganda ekibayita Kanattaka oba Bangalu gende Goa ebyo ebibuga birala mulimu nenga byonna birimu abantu bayitirivu babe ba parliament 15 nemwe muchikira abantu miliyoni 5 muri 55 nenga temuna kye mutesade kivaayo nemwerabira n'okukozesa obwongo nti eggwanga limbidde ku munda Uganda asooka wansi the moment you destabilize the local people that means the economy is going to crash nkiddamu mbamemba parliament kennyini muganya okuteeka essira n'okuteeka Museveni ku nninga ave mbukulembeza ensi efuna emirembe kubanga anyigiriza bannansi abawo omusolo ensi yonna eyibeesinga ku mubi wa musolo wa wansi asookerwako so si mugwira nti muyindi mu China n'abagwira n'okwewola no omuntu wa wansi mu Uganda asookerwako yabeesingako ekonomi ya Uganda kubanga ifaanana consumer yasasula omusolo si ba foreigners ekonomi ya Uganda ebeesinze kuba foreigners abayindi amini kiyasooka okukola n'akijjawo ne mugambo teyasoma yali ali abantu wali omulabeko nga ali abantu mutamanyi luzungu ebigo byayogera mu African Union oba mu UN conference gwa bimuwandiikira mugambo teyasasula abayindi yaleka asasudde abayindi buli kimu ng'akitaddewo ekiri kubanga amanyira propaganda blackmail eno regime gye muliko temujja gisobola to mention but the few mwenna abali eyo abawoze Kyagulanyi aludde okujja ku Museveni smile struggle bw'oba okoye struggle oba ogivuddemu nga gwe wekka give mugenda teryakunenya kyekisokera ddala ekyokubiri eggwanga Uganda likkakatako gwe Munnayuganda bw'oliva mu kitegeeza ensi yo giruddemu olukwe kyebayita okufuna obukulembeze mu mitendera gyonna egisoboka si muniino mabale Museveni wano mu 86 yali yatandika dda mu myaka gya 5 yajja aluka ebintu bye
struggle yejje myaka ja 5 paka mu 86 Kyagulanyi akabeerako emyaka 2 n'emyezi 9 mu muvumye kubanga ye system ya Museveni yakozesa kati kamba jjukize Museveni alina system ya dictator gye basoma ne bajiruka bulungi yerwa bobono yagala okunafuya government soko jijjeko emikwano kwetola ensi yonna soko osige government etomi n'empitambi kwetola ensi yonna bakubira omudomo ebitongole biwola ensimbi n'obuyambi bajjeko ensimbi batekeko kye bayita blackmail ne propaganda bagenda okutuuka bakwatako nga tekyali muntu abawagira kiyakola Amin omusajja yasiiga Tommy Idi Amin buli erisoboka n'ali musiiga ku international ne ku local level n'atekako n'ebikolwa yeke nyini mu video ziri mu archive yagamba twabbanga banka ne tubba amalwaliro ne tubba amasomero ne tubba emmundu ne tutega bomu ne tutta abasomi ne tutta ba professor ne tutta buli ekisoboka nga tugezaako nnyo okuterrorizing eggwanga tujjeko Amin mu bigambo bye we blew up vehicles nga tutega bomu bigawo ya Museveni n'amuteekako propaganda kati wazze bw'ati ng'asuubira okuvunza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina muteekako propaganda kati yensonga lwaki bavuma Kyagulanyi nomuteekako ekintu ekitasaanidde kati ffe omulimu gwaffe kujjawo nakunaazaawo kulongoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli propaganda gwamuteekako kati mukye mbadde temumanyi lwaki Museveni asasulira nnyo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nzire mu history w'ebyobufuzi mu Uganda nga Museveni yakajja muntu ki eyeesimbye ku Museveni gwe bavumye nga Kyagulanyi tutandikidde ku Dr. Yasooka kwesiba ku Museveni muta Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere wali mwinayo video zonna nga ziraga nga bavuma Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere no ne tujjaawo ne bamwesimbako babwenje baani bamababazi ne bajja Besigye najja mwawulira ko nga bavuma Besigye ebintu bavumye Kyagulanyi bamusibyeko byonna mwawulira nga bamuvuma lwaki Kyagulanyi olwajja ne balyoka batandika okupokoka omugambo amanyi n'amupokera omugambo atamanyi n'amupokera omugambo gavumenti kenyina empokera omugambo Museveni natuka n'ogamba nti akabinja ka Kyagulanyi nja kukamaraho nimbamanya nja kukamaraho kati mugamba akolera Museveni ate Museveni akabinja agamba agenda kukamalawo osobola okumalawo akabinja k'okozesa yagamba akabinja ka Kyagulanyi kukamalawo abawambi abasaba mazzi wala bajjemu bulimu abasazemu enjala bajjemu ate okugaa nti bebamukolera bwongo kubanga temanyi system ya Museveni wagiyita divide and rule propaganda ne blackmail kati ffe eddagala lye litwamu ku bisali ennyini kyobula Kyagulanyi kyakya standize Museveni takyagala amanyi obulumi obukirimu Museveni amanyi obulumi obuli mu diversion amanyi obulumi obuli propaganda ne blackmail kubanga akimanyi eddagala ly'omunnyo guba munnyo kati akimanyi kati Kyagulanyi kimulemesezza okukola blackmail propaganda ku Kyagulanyi lwakuba mu Sefu Gardens olaalo bamwogerako kino omwana ajja n'abalizoninga ekyo ne kivaawo ne bamwogerako kino omwana amulizoninga ekijja ne kivaawo waliwo n'embuzi gye nalabe yabitanga mu Kyagulanyi yasindika abasima ebinnya mu Kampala mu nguudo z'e Kampala kati Museveni kyatamanyi nti propaganda waatuuka naggwayo olw'ensonga nti bakozesa okukola propaganda babulwa basis butya bagenda okulumiza Kyagulanyi n'otuba omuntu n'agamba Kyagulanyi yasindika abantu basima ebinnya mu Kampala n'ogamba bano propaganda tabaweddeeko kati bagenda kuzzaako ki kibalina okuzzaako kikino mwamulabye lere nga tuteyagikubye eddagala nebabeera ku ekyo mwamulabye era akaviri teyakasaniridde mwamulabye leero teyagoomye yatambudde teyagoomye mwamulabye leero teyakoze kino abaana be sibe babadde bagenze kuwuga batuuka ekiseera nga balina okwogera biweddeyo kubanga ebisinga obungi tubinaazizzawo bivuddewo tebakyina kyakwogera
okitegera ne bana kugamba ekibina sima Kyagulanyi mukozi wa government afuna sente ne bazimuwa sima billions let me tell you this Mukinana mukaaga Museveni yasooka nawe ebina by'obufuzi amawanga g'ebulani gamuteekako force okuzo ebibuna by'obufuzi n'abizeewo twagenda mu referendum mu mwali omusajja gwe bayita Ochegere yaleeta akayiibwa patenga yakayiibwa ne bateekawo referendum ebibiina ne biddawo mu mateeka gafuga ebibiina buli kibiina ky'ebyobufuzi kyonna kiteekeddwa okuba nga kiri facilitated by the government of Uganda under the constitution law era kifuna ssente DP baddewo CP baddewo FDC baddewo JEM baddewo nga bifuna ssente ebyo byonna nga temwabyogerako nti bakulembeze bali bafuna ssente by the way sente zebawa ebibiina by'obufuzi zimenti okuba nga zikola ziddukanya activities z'ebibiina by'obufuzi so siba individual nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. And this is to remind you, Nope is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nope is not Bobby Wine. Bobby Wine is just an individual who leading that party. He's not the accountant. He's not the one consuming that money. That money goes to all party activities across the world, both local and international level. Sente mwezikola. Okitegedde bulungi nnyo kati gwali atamanyi mateeka go bakusomesa sente eziweebwa ekibiina kya National Platform si za Kyagulanyi. Sente za kibiina kya byabufuzi Kyagulanyi si ye Nuupu ate Nuupu si ye Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi mukifune ku matu leero. Kyagulanyi muntu ng'abala ne bwafe ekibiina kijja sigalawo. Nange ne bwefe social media ejja sigalawo ebintu bigenda sigalawo. Mwawule ekitagambaga wakati bw'epera n'entula FDC badde funa sente zino okumala emyaka 2 nga temwogera nti Besigye yali afuna sente DP badde funa sente nga temwogera nti badde afuna sente siza mawu sente ziba za DP mu activities ezikolebwamu nolaba embata yaneti zijja afuna sente omuntu busate ayogera nno asula mu katanga mu lumu emu ekyawula ekisenge ye kateni nolimba loganga abaana balulira olimba loganga balumba abaana wawulira oyo ye muntu ayima ku social media n'avuma n'asinzira ku social media n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga ate awakanya omuntu ali mu diaspora ali mu kwogera ebigambo ebiragisa gavumenti nti nkyamu n'ebyokola bikola bikyamu kubanga ensi zikulaakulana zituleka nga tusinzira ku bye tulabako naga mwe mu diaspora waki temukomawo waka ne mulona struggle kati gwe atamanyi nti nyambala essati n'enyambala essati n'etagenda konfuufu n'enyambala engatto nga sigikubye kuwadde omuzigo okumala omwezi nga n'enkuba bw'etonnya sifuna bisooto nga gavumenti zezikola ebintu bino gw'oli mu katanga oyimiridde mu bisooto gavumenti bwe yandibadde ekola ogamba nzire e Kampala nyimirire mu bisooto bimu era ojja kulowooza nga ali mu bisooto tojja kukyuka y'ensonga lwaki buli muntu abadde alimu akawunu n'akasita alinnyo ennyonyi n'agenda mu diaspora bw'asigala ng'ali kyekimu ezo tuyite embaata kabuzi ezo ze tuyita embaata kabuzi mumpulidde bulungi omuntu bw'ava e Kampala ennyonyi n'esituka ku lido n'egenda bweti n'atuuka gy'alaga n'alandiga bwe pu ategererawo nti Uganda geyeena era bw'asigala nga wagira Museveni kitegeeza musiru kati ffe abali eno twogera kubanga ebiri wano babikoze tulaba kusereza omusolo tumalina obuvunaanyizibwa bannansi balina niyo osanga mu Uganda nga omunna Uganda tamanyi kye bayita constitution teyeemanyi ko rights ze tamanyi mateeka wosangira ne poliisi nga temanyi mateeka kyokka yekwatisa amateeka ne weewuunya police officer najja n'alonda emmundu nga talina de gloves mu police officer najjamu n'amasasi mu magazini n'atambula niye akwatisa amateeka tamanyi mateeka yensi mwe tuli kati no kino kankibannyonnyole palamenti y'eggwanga yeyisa amateeka bwegayisa negawa kooti mwesinziira okusala emisango n'okuvunana n'okusingisa abantu emisango police yekwatisa amateeka okugassa mu nkola kati kitubale nti akwatisa amateeka tamanyi mateeka ensi ki gye tulimu ye Uganda kitwale nti abakwatisa amateeka mu Uganda bamenya amateeka tebamanyi mateeka tuvula police mu Uganda kwa nakusomera omusango otawulirangako
kubanga naye tamanyi. Munsi zisinga obungi ezikulaakulanye owa poliisi abeera well informed. Bwe watali well informed, citizen gwabazze okufacinga okukyajinga abeera more informed than the policeman. Era mulizo nengana muga, please you are breaking the law. Wa police n'agamba I'm very sorry naye yeetonda nade n'asoma naye Kampala mugeti you are breaking it. Kati ngo yazo okutuna pistol wali nga jaji kutte mu ngalo. Automatically singa ade omuntu amanya amateeko yadde amugira mugamba sebo pistol gitwala nga tumaze kugituto tumaze kola tumaze giteeka mu kafeda tubuza bibuzo biddako naye yaze buzinga akwata pistol nga gitwala. Already naye abamenya amateeka nenga yemukwatisa amateeka n'ogateeka mu nkola n'obatunulira omuntu ne gukuluma n'ebigere bikutokota ng'odda abasajja n'abakazi mu Uganda balowooza nti bategeera nnyo okusobola tabalina kutegeera. Nafundikira teri mufere ayagala government ya Museveni eveeko. Nkiddamu teri mufere ayagala government ya Museveni eveeko. Mbuuza lwaki? The register of companies, company registering ama company mu Uganda, erina obuyinza okulondola company zonna zeewandiisizza engeri gye zikolamu gye zitambuzaamu emirimu olw'abana Uganda. Ndiyo lugenda mu register of company n'owandiisa erinnya g'oli waddemba okufeera abantu b'onoobala n'oggalawo yo Uganda register of companies tenyega. Teddamu kunyega. Kati abo tebasobola kukkiriza gavumenti eveeko. Teri mubbi wa ttaka ayinza kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko. Nga ku family yamwe muyina ekyapa kimaze emyaka 10 ye najja n'ekyapa nga kya 2023 n'abalaga abagoba ku ttaka. Oyo ayagala Museveni aveeko is impossible tasobola kutasobola aveeko. Teri mutemu asobola kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko ng'otta omuntu n'asigala nga ataayaaya n'ayagala nti aveeko. Teri member parliament atamanyi mateeka nga naye kennyini asana kukwasa mateeka ng'ali mu parliament ayagala Museveni aveeko. The likes of Kinyamatama. Kubanga the rules of procedure zisoma. When you are out of the parliament, anything happens to you, okitwala ku police. Kinyamatama waguddewo ene case against Zaake ku police y'omu kitundu kyo nti yakuinsultinze. Oli MP nze Kinyamatama. No, it was out of the parliament. That means tiyabadde kesi ya parliament. Wadde oyinegenda ku police ekuliraanye okuwaabira Zaake nti yazze mu constituency ye n'akuinsulting n'efuuka police case ne bagusamoninga ne gugenda ne bamuyita mu kooti okubiteja so si parliament. Nembo naye amanya amateeka MP n'otunuulira embaata za neti zino n'omuntu ne gukuluma. Singa kuvumidde mu parliament yandibadde kya parliament naye yakuvumidde wabula parliament mu constituency yo ewali poliisi omulimu gwa poliisi ki kufuna misango mulembe ba parliament ne bajja mu parliament ne diversion zaabwe bavumye abakazi olololo amateeka giga amateeka boboli wapelwa parliament kiba kitegeeza wabadde oyina ogenda ku poliisi eyo mu constituency yo weyayogedde ebigambo omuguleko omusango ogw'okuyinsultinga then poliisi esindika omusango ewabula omuwabi wa gavumenti omusango gutwale mu kooti Zaake bamuyite abitebye wagenze mu parliament ye poliisi. Yonna tulina ebizibu ekyo mukitegedde bannange. Etteeka lisoma nti munnansi yenna kasita ofuna okusoomozebwa kwonna omuntu asookerwako ye poliisi ate mu parliament oli waggulu w'amateeka nawe oli munnauganda. Zaake teyakuvumidde mu parliament yazze mu constituency yo ewali poliisi omusango utandikira ku poliisi omusango kati mwagudiscussinzeko ng'omusango if it is a case omusango gonna tegudiscussingibwako wadde oyina genda ku poliisi kwabira Zaake nti yakuinsultinze
police nesindika omusango ewa mwabi wa government nagusindika mu kooti ne bayita zake bamuvunaana okutyobola wagenze mu parliament omenya amateeka ng'ate okola mateeka oli MOP munze Kinyamatama ate banayimba mutuma abaana amanya nga mumanyi bulungi nnyo ekigendera ky'amanya ago mutuma omwana Kinyamatama naye ng'erira yinyiri erinnya ly'omufaananyi Kinyamatama yennyini oli bamutuma zaake zivuge ye bintu bibitandikirawo si byakwetoola gamba point blank period yezaake zaakira wabuge point blank oli kino period tena kyagenda kuddamu neze Kinyamatama era ojja kubeera nga oli Kinyamatama bwoli kubanga oli member parliament akola amateeka atesa amateeka tomanyi mateeka nga mateeka leo kenyiri wagamenye. It was a mistake for you to come to for you to address that issue in parliament. Wado inagenda ku police yoyina okuwala mwana gatumba tumabana amanya ngate mmanyi oli mu parliament oli mu kwega bangula kubanga deputy speaker boyfriend wo kuwa basins okuyimiriza okuchankanya pale mutola mu committee disciplinary committee yawa gombi wa masanyalaze nawe atoyime oyimire mu parliament otese mu parliament nkugambye kwata sendo ziwezake ya promoting obaddeko mu mawulire for the first time mu myaka 10 jomaza mu parliament olokumande wade toina case to answer no involving abakazi bonna abakazi bonna bonna Uganda siba Kinyamatama no buli mu parliament mukazi ayina erinnya ya mentioninze Kinyamatama bwengo omukazi omu kubanga wegalangula olinganga kiyenye bakwata kugulwa wayo kiwawaatiro bakwata nviro tekayo kisambi gwe mulimu gwolino gwomanyi katwali badde omusasula kubanga yakuyambye okumanyikako mu mawulire oluzungu wayogedde nga express yasero oluzungu badde oyogera mu parliament ngotesa ku nsonga ezimu bantu mu constitution abazima banda Uganda kyonga bigabo yayogedde mu press conference tosobola byogera nga olumirira abantu bali mu kuwambibwa bwacho byogera muzake yanyi naye mwe video wedde mukaba bakume tujja sinkana ku lwokusatu nkyalina ebintu ebisumbamu katono tugenda sinkana ku lwokusatu so omuntu yena tonoonya gyendi ngenda kubeera until Wednesday ku Sunday mvero solo sigenda kubeera Emmengo n'ebizibu ebintawaanya atujja sinkana ku lwokusatu kansoke maliriza ebizibu byange mpola we shall meet on Wednesday ku saa 2 ez'akawungeezi njala kubagaliza okubeera kulungi mukama bankumire tusinkane ku lwokusatu saawa 2 sijja kubeerayo ku Sunday mukitegedde bulungi bannange nkiddamu mwenna aboluganda bakola mikwala bampuliriza ku Sunday sijja kusobola kubeera Mmengo mbimuli nina ebintu byina ebiri personal byenjagala kusooka okumaliriza within those few days nja kuddamu okulabika ku lwokusatu ku social media kuno so mukama bankumire mubeereeyo abagala information nyingi ku YouTube channel yange mugende video gyeziri enkadde kubanga nabaga ebintu bya banka myaka emeke mabega nze nasooka okugera ebintu bya banka kati what is happening in Uganda buli kimu kiraba sikyalina budde bubaddamu nabaga buli kintu kyonna so tusinkane ku lwokusatu sawa 2 ku Sunday siriyo tononye wantu wonna nti gyendi ku Sunday nowhere nire ebizibu byengenda okusooka okumaliza ebiri personal so mukama bankumira mpeera mweraba bwe kikoze obubi genda wetugire ku munyanya tunakuzika kubanga finali ekkubo tetuna kyakkola naye within this small period of time from November to January binoculars zange zirina ebintu byezirengera ebitali birungi kalomoli kajjayo from now to January waliwo ebintu ebinene ebiyinza okwapeninga awo munakajjayo ng'obudde butuufu naye tujja kusinkana ku lwokusatu mukama bankomere mweraba